omumyuka w'omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Kyaggwe Ssekiboobo David Kato Matovu atongozza empaka z'obwannalulungi bw'essaza. Okutongole ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokuna 2024. Empaka zino Ssekiboobo azitongoleza ku ofiisi y'ebyobulambuzi ey'essaza ly'e Kyaggwe esangibwa kumpi n'ekitebe kya disitulikiti y'e Mukono. Mukama wange Katikkiro yasiima ekitongole kino ekuli nakyo wano eky'ebyobulambuzi eky'ennono obuwangwa n'obulambuzi nze mba nkivunaanyizibwako. Ku mukolo guno aguddewo ne kadiizo eryatandikiddwa ku kitebe ky'ebyobulambuzi eky'essaza. Empaka za Nnalulungi wa Kyaggwe za kubeerawo nga April 2024 ku Bredo Hotel esangibwa e Wantoni mu kibuga Mukono. Omumyuka wa Ssekiboobo Matovu asiimye emirimu n'obudde bwe bateekamu okukola entegeka nga zino. Mu butuufu Kyaggwe mugitadde ku maapu. Mugitadde ku maapu kubanga buli ekikolebwa kituwa bubonero. Buli ekikolebwa kituwa bubonero. Kino ekikoleddwa olwaleero kikulu nnyo nnyo nnyo. Okulaba nti tuguddewo ekifo kino, tuguddeyo museum, abaana mbabulire nti bayita ekadiizo ye museum, era nze nsaba busabi essaza likwongere obuyambi obwetaagisa. Ono asabye abazadde okutwala abaana mu ntanda y'abateeyi essaza Kyaggwe eyatandikibwawo okusobola okumanyisa omugigi omuto ennono n'obuwangwa bwabwe. Kino kirungi nnyo ate n'abaana baffe kyongera okubajjayo gye bali mu ndowooza gye babadde nayo okwenyooma oba okwetya. Ndabye omwana oyo ow'endiga, nze ndabidde ddala abakulembeze be tulina abapya. Patrick Eric Ssekabembe akulira ebyobulambuzi mu Kyaggwe nga y'omu ku bateeseteese omukolo guno ategeeza nti empaka zino ziyamba okutendeka abaana ku byobuwangwa, empisa ssaako n'ennono. Oweekitiibwa Ssekiboobo, nzikiriza nkuloopere Kyaggwe tulina obuzibu. Ekigambo ky'obulambuzi tekinnaba kukaatirizibwa oba kunnyikira mu baweereza abo ne bannakyaggwe. Ssekabembe akubiriza abazadde okutwala abaana mu masomero agatumbula ebyobuwangwa n'ennono. Tutawaana nnyo Oweekitiibwa Ssekiboobo kino kikuloopera. Mu bootcamp mubaamu okutendeka Nnalulungi, empisa, okutambula mu ng'Omuganda, okulabika nti okumuyigiriza eby'empisa n'ennono. Tumala obudde bungi nga tulambika omwana naye nga takola ki? Tamanyi ekintu kutambula mu ng'Omuganda kitwala sande n'aba omwana okukikola ki? Wano nkubira amulanga abazadde. Oluzungu tulwagala naye twettalire amasomero agayimirizaawo ennono nga gayita mu buwangwa era nga gatumbula ebitono by'abaana. Mu ngeri y'emu ayogedde ku bisaanyizo bya bannalulungi era n'ategeeza nti okuwandiisa abawala abagenda kwetaba mu mpaka zino kugenda mu maaso. Omuti omukulu olwaleero Oweekitiibwa Ssekiboobo kutongoza Nnalulungi w'ebyobulambuzi. So nga kuliko n'enteekateeka olwaleero zitwagala tulambulule era nazo ozitongoze. Mwe muli lambula Kyaggwe, lambula Buganda. Omukolo gwetabiddwako abamu ku bavugizi b'empaka okubadde Omutaka Christopher Kaddu Namutwe, amasomero ag'enjawulo, Nnalulungi w'omwaka oguwedde, Nusura n'abantu abalala bangi. Mu ngeri emu nga nzeeyo ku mulamwa gw'omwaka guno ogw'obwannalulungi baŋŋambye njogere oba nnyumye olutabaalo. Twakola bulungi omwaka oguwedde. Abaana abataba mu mpaka zino baali bangi nga tulina omukulu ono era Ssekabembe ne bannaffe abalala abatali wano abeetaba mukolo ogwo. Abantu baatukolera ebintu mu ngeri eya kyeyagalire. Twebaza aba Kampala Resort Hotel gye twamalira emikolo gyaffe kubanga entikko yaagyo muno mu Kyaggwe yali ku woteeri eyo ne bwe twagendayo baagituweera bwereere. Nkubira omulanga abantu mwenna abali wano n'abatali wano mubabuulire mu bintu ebikulaakulanya eggwanga
tukolenga nga tetwerekaayo twemaleyo ng'ogw'oluwaawo tujje buteesagga ng'empisi y'essempa tulabe nga buli kintu kye tukola tukikola n'okwagala nga tukituukiriza. Mu bintu bino eby'obwannalulungi tulaba abaana bano abawala ku mulembe guno balina ebintu oluusi bye bakozesa ne bibaleetera okwennyamira. Balina ebintu bingi bye babakoze ne bibaleetera okwevveera nga tebalina self confidence oba okwewuliriramu nga bwe bagamba, n'olaba nga babeera n'amansonyinsonyi. Naye kye tusinza okwagala ku luno ky'abaana bano mu mpaka zino zituteekateeka ez'obwannalulungi zibajjayo okwewuliriramu, zibajjayo okubeera nga bamanya bannaabo. Mubeeramu buli otukuŋŋaana bwe tuti waliwo gye tuyita social networking. Abavubuka musinze kwesiba ku computer networking nungi etunulanga ey'omulembe, naye muyige nnyo okukola emikwano muli bantu be muba musanze mu nkuŋŋaana ez'enjawulo ne muluka olujegere. Toyinza kubulwa kuyamba, toyinza kubulwa kumanya muntu wa mugaso mu bantu aba bakuŋŋaanye bulijjo, toyinza kubulwako ky'obeeyambisa. Mu ngeri y'emu Atongozza n'ebyambalo ebipya ebigenda okukozesebwa essaza ly'e Kyaggwe nga babiwa abalambuzi okulaba nti batuuka mu bifo eby'enjawulo okusobola okutumbula ebyobulambuzi mu Kyaggwe. Sebo ebyo ng'ekitongole administrator sebo naawe Ssekiboobo mu ssaza lyo buli onoobanga mu ntambula yalambula Kyaggwe onootambulanga ng'omulambuzi. Kuno kubaddeko helmet ne reflector jacket n'ebintu ebirala bingi okusobola okulaba nti abalambuzi balambula Kyaggwe. Ebifo twaliwandiise, twagala tukwatagane n'ab'amasomero, twagala tukwatagane n'aba universities, twagala tukwatagane abantu aba bulijjo, twakwataganye n'essebo n'ebifo ebyobulambuzi, era ewaffe mubamanyi bulungi nnyo bakkiriza okulabika nti bajja kutambulira wamu naffe. Era mukama wange mu kaseera kano kkiriza mu butongole mu ssaza lyo otongoze yunifoomu eno ng'ekitongole awamu n'olukiiko olw'ebyobulambuzi. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiyindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe.
oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you